Krokubiri lwa Sabbiiti eno, Minisita omubeezi w'eby'ettaka Sam Mayanja yayolekera disitulikiti y'erya Ntonde okugonjoola enkaayana z'ettaka eziri wakati w'abasirikale ababiri okuli SSP Sarah Mwesigwa ne SP Dennis Musinguzi. Oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi yaleka awadde ekiragiro ekikkiriza SSP Mwesigwa okukozesa ettaka lino era n'alagira n'ente za SP Musinguzi okuggyibwa mu kifo kino mu bunnambiro. Wabula Musinguzi ne banne bajeemera ekiragiro kya minisita era ente ne bagaana okuziggya ku ttaka. Abadde wano okukosa eggulo abategeeza nti ente zonna zirina okuva ku ttaka lino. Kati tuzze okubayambako okulaba ng'ente zo zikola ki azivaako. Kati tubasaba oba zimaze okunywa amazzi tuzivuge zonna zive ku ttaka zigende waazo. Bwe batyo abapoliisi abawanvu n'abampi basambalidde ku mugongo ng'enswa nga babakanye n'emigemerawala okuteekesa ekiragiro kya minisita mu nkola. Nga bali wamu n'abamu ku batuuze batandise okugoba ente zino nga waliwo abasangiddwa nga bazirunda abagezezzaako okubalemesa. Abamu bagezezzaako okuteekako kakokola tonde kanyuma wabula poliisi ne bazingako. Abalala basazeewo beerwaneko nga bwe baddiza poliisi amayinja. Poliisi erabye tebisobole n'eggyayo omukka ogubalagala. Wano era waliwo n'abakwatiddwa. Wabula kabadde katuubagiro poliisi okugoba ente zino okuziyisaawo nga waliwo abakadde ababiri abasangiddwa ku luuyi olulala ne bazigoba okuziza gye ziva. Abakadde bano bennyamidde olw'engeri ensonga zino gye zikwatiddwamu. Gavumenti ya hati yenu gavumenti ya mulingo ni gavumenti ya mulingo bona bwezira ne ya mulingo abana banje abato gavumenti zanji bazita gavumenti. Oluganda lw'omusirikale Dennis Musinguzi asangiddwa ku ttaka lino Dan Kazungu avumiridde ekikola kya poliisi okwagala okukozesa eryanyi. Tunayemera oda ya UPC ninga eyabwereri amini ejenkora ekiruho ekire n'emisango eri y'omukooti konka mukayiza ahamani ganyu nka polisi. Alumiriza poliisi okukozesa omukisa gw'okuba nti abamu ku bannannyini ente basibe ne badda mu kuzinyaga. Bwe yamala okwogera ente ne bazigoba endala ne baziyisaawo twazikwatira ekisalo okwo nga bazitwala ndowooza bali bagenda zitika era ne kati kye baagala kubanga bamanyi bannannyinizo babatadde mukomera teri ayogera wamazima ali mukomera Musinguzi tasobola kujja ebyo byonna katolaba ne muzibinga ngo muzitehesha heji. Omusirikale Musinguzi agobebwa ku ttaka bw'atuukiriddwa ategeezezza ng'ettaka lino bwe liri ery'ekika ng'alwana kufuna bwenkanya. Any ownership of a title, but I claim the bona fide occupants of that land where my father left the whole family. She's surviving with my mother, my brothers and sister. They are there. I'm calling upon assistance. This is my last resort because I've tried everywhere. I've failed to be heard. I'm requesting for hearing, a fair hearing from us also. Ategeezezza ng'ebintu bye bwe byonoonesa ebitagambika nga n'abamu ku booluganda lwe bali mu kkomera. Family cows are being slaughtered right now. Houses are on fire. Police is watching as I speak now. Where is justice? Where is justice? The other piece has deployed all this to happen. Where are we going? Iyo omusirikale Sarah Mwesigwa asambaze ebyo ebyogerwa nti alina amaanyi ag'enjawulo okusobola okutwala ettaka lino. Kati nga minisita bamugula nguzi yaani kunze nga bwe nenkana n'amaanyi gange ng'omupoliisi ngula nti minisita muguza ekisookera ddala ekyo si kituufu era kya bulimba. Ekyokubiri poliisi n'abamuudi bali bakyaliwo minisita n'asaba poliisi empeereza obukuumi ekuume ettaka eryo abantu baleme kuttiŋŋana. Oluvannyuma ekimotoka kiweetiiye kireeteddwa ne kitandika okusima omufulejje okulemesa ente za Musinguzi okusala okudda oludda olulala.